abatuuze basombi ku bisatu ku kyalo Nansiko mu Gombe Lwabenge Kalungu basatirwa koti bwali naku 30 abasibyemu byangu bave ku ttaka ly'omugagga abulumizi okulyesenzaako batuuze olukiko ku kyano bayitira RDC Kalungu Dr. Pade Kayondo omuwabuzi wa President Vincent Wamulanga Kisempi n'abakulembeza abalala ku mitendera egy'enjawulo okubategeeza obunkenke bwe baliko abulumizi ku kyalo kino okuli Godfrey Kalema ne yasindibya ntalo mu lukiko bategeeza nti baze bwale ne banugagga gira ne majera kizito mu kooti amaze okuva mu 2010 okutuusa omulamuzi natwejuka Alozias Balyeza we yagutiya mu ddedi bavira omugagga mu nnaku 3 omusajja ono twesula ne tugenda abantu 41 ewuwe waka ne tutuula naye tumugaa tukwegayiridde bakitaffe baatuzaalira ku ttaka eryo tetukwegana nti sigwe nannyini ttaka naye tukusaba tukuwa obusuulu oba kyetaagisa kukwongera kanzu tuzikwongere n'agamba nze nina kanzu zensobola okwambala ennaku 30 nga sikyusizza gye nyambadde sigiddamu ennaku 3 n'olwekyo obukanzu bwammwe sibwagala tumugaa tukuwa obusuulu n'agamba seetaaga busente bw'abanyolo bewunyiza omulamuzi okubeefuulira ng'ate yeetukira ku kyalo ne bamulambuza buli kimu okwali n'ebijja era n'abagumya nti bulayinza kubagoba twaleeta omulamuzi wano omulamuzi yajjira ddala wano tumulaga amalaalo g'abantu n'ebibanja by'abantu omulamuzi mukamwake era n'atumya n'agamba wano toyinza kugobawo bantu bano abalabika nga bamazewo emyaka egiri 2 era omulamuzi yatugamba nti etteeka ly'ettaka liri kiriya omuntu bw'aba awezezza ku ttaka emyaka egiwera 10 abatakyagobwako twagenza okulaba ng'ate omulamuzi yeefula ng'atusalira omusango okutusinga era ng'atugamba atwadde ennaku 30 tuve ku ttaka lino omulamuzi y'omu n'atuga bwe yajja wano n'aleka ng'atuzimbe banage musimbe mwanyi banage mukole bwe mutamwogere mugire ate n'amala n'agamba nti kutusinze mukama katonda akigobale bayonedde nti omugagga Kizito yagula ettaka mu 1991 nga kuliko abatuuze abali basula obusuulo ewa Constantino Masembe yali muguza mwami Masembe Constantino yakwata obusuulu obw'abantu abaali kuno naye abantu abo tebazaala nga family planning yali tennajja tebazaala abaana tebabakulaze mukama wange n'abazzukulu kati oyinza ogamba ekyalo kino kiyinza okulemererwa okujjula okuva mu myaka gya 6 basera abakulembeze abatuusiza omulango waabwe ewa President Museveni abeeko ne kyakola kunyigirizibwa kwe balimo n'olwekyo nsaba muzeeyi waffe awuliriza bulungi muzeeyi Museveni nsaba mutuuseeko amawulire gati RDC Kayondo yenyamidde ku bantu abakoboga gye bannabi ku ttaka mu ngeri talira abantu n'abasaba okwekuba mu kifuba osobola okubeera ssente nga nnyingi nnyo naye n'osigaza obuntu bulamu kubanga kyekyobugagga kyosobola okulekera abaana bo oluusi n'osikira ettaka nga jjajjaawo alina engeri gye yali atambulamu n'abasenze be nga tebalina buzibu naye olw'okuba osikidde ettaka lya jjajjaawo gwe nojja n'oyagala ate otandika okugoba abantu ku mataka kubanga oli musika ekyapa kakirimu ki mu nkwawazo Sempijja akumiza abatuuze bano nti agenda kutuusa buteerevu okusaba kwa biri pulezidenti n'abasaba okusigala nga bakola emirimu gyabwe nga banonya amakubo ag'okubataasa kati mu kumalawo ensobi ezo olwaleero gavumenti egambye nti wanaabaawo ensobi nga zino etaddewo ssente okusasulanga bannannyini ttaka egulira abaki olw'ensobi eyakolebwa omuzungu John Bosco Seruwo yakusakidde eggulu enkulu wa Bukedde TV.